era nga mukasa kafeero nze ntuddewo okugibanjulira. Olwaleero nno tutanduludde ku bigere ne tutambulira ddala ne tudda erudda eno olw'ekiteetikka eno nga mu kiteezi. Ng'eno nno ekituleeseeyo waliyo abakuba bulooka, naye nga bulooka engeri gye bazikubamu yanjawulo nnyo ku eyo gye wali otegeddeko oba ku eyo gy'omanyi. Kano ggwe kyenkusaba tereera butereezi ate mba kutuuseeko, naye nga ky'oba okola yiga engeri gye bakolamu ove ku eri gy'obadde omanyidde ate oyigeyo engeri endala empya, kubanga tuli mu puroguramu Yiga Okukola. Tovaawo. Mpozi era wano wentudde we wali omukulu ono gwe nsaba atubuulire ku mannya ge n'oluvannyuma atubuulire emirimu egiri mu kifo kino bwe gitambula. Ssebo, nsanyusa okukulaba. Nange nsanyuse nnyo ssebo. Amannya gaffe? Nze Andereya Samwiri Boogere Lubega. Essebo. Oteekwa kuba ng'oli musambaganyi. Era ndi musambaganyi. Wano mukola mirimu ki? Omulimu guno tukola matoffaali. Bwe nalitayalenga mu mirimu gye nasomako nga sijja kubeera awo. Neera tondekaawo mu mirimu gye wasomako nga mirimu ki? Anti nali mutabazi wa ddagala naye okutuusa nagikola emyaka 35 ne retiringa ne ngamba kankole ekintu tekijja kunnuma mutwe nti ate babbye eddagala nti ate bakoze eki kubanga amatoffaali nga mmanyi agafuluma n'agaki kale nokwe kuyiiya amatoffaali gano nti kankole amatoffaali gano nfuneefuneyo ekyokulya. Kakati bwe ntunuulira amataffaali gano ndaba nga gabbumba ate nga wano ndaba tuli ku lusozi. Wano olusozi lwa ettaka lyawo lya bbumba oba? Nina wenzija ebbumba era bwe mba ndizeete ofuna mashini ze zirisima ate n'ofuna birole bingi ebikubanga mashini ogipangisa lunaku n'ofuna birole bingi ebireeta ebbumba era bwe lireeta ebbumba eryo litumazaako omwaka. Oleeta ebbumba omulundi gumu n'obumba okumala omwaka mulamba. Ne litumazaako omwaka. Kale ntulyoka teriva wano. Era is one of the most expensive kwegamba kyekisinga obukananamu ekyo. Kakati ebbumba limaze okutuuka wano kiki ekiddirira? Kati bwe lituuka wano abantu bange abo basooka ne bamiiringa wiiki emu ate wiiki eddako ne bajja mu production. Kakati wali wendabye balisomba ne wilibalo weriyibwanga emmotoka zirireeta ne balijjayo ne wilibalo ne bajja nga bayiwa mu kyuma ekimiiringa. Lwaki bayiwamu ekyo ekimiiringa? Ebbumba limu amayinja ate terifaanana nga lino abakozesa emikono balisamba naye ffe tetulisamba. Bw'olimiiringa buli kantu konna akali hard akagumu obukulungwa bugwamu. Kakati bwe bugwamu ne bubanga lusennyente olwo ne tulufukirira ne tuloka tujjamu ettoffaali eddungi bwetyo lyolaba. Naye kakati olusennyente luno mumaze okumiiringa muggyemu olusennyente amazzi gano genda bibamansiramu mugapima mutya nti gano ge gamala oba gano ganaayitirira? Abaana bano experience gye balina bagafuna era bwe mumala okuliiwamu amazzi waliwo kye bayita setting mulireka waawo ennaku nga 2 awo ne likamukamu amazzi amangi ago ne mulyoka mutandika okukola baba bakola emirimu emirala nga lisetinga bwe lisetinga ne balyoka batandika okulisa naye wabeerawo alisembeza kubanga ne wabaawo ono alisa ekyuma ne wabaawo ono asala ettoffaali ne wabaawo alijjako. Kakati wano wogambye balisiza ekyuma limaze okuloota balisena baliyiwamu n'omwo namwo mulimu akongera okugoya oba okalipakira bupakizi munda mulimu enkumbi z'amaanyi nnyo ezigira bwe nezirigoya nezirisindika nga ziri squeezing nga kyekyeera okunyiga nga linyigira ddala nnyo ne lifuluma n'amaanyi mangi ate era naye kakati bwe ntunudde wali sirabyewo ekyuma kye bayita compressor kyemmanyi nti kyekisinga okunyiga ebintu ne bikaluba
kati awo linyigibwa litya compression eri wali mu kufuluma enkumbi zirize zinyiga mu kufuluma liva wagazi ate ngeno lifulumira wafunda nnyo kati enkumbi zirize zinyiga lyonna era oluusi linyoka n'omukka nga livaayo ne basala nga linyoose n'omukka essebo otyo kaakati awo bwe lijja ne lifuluma waliwo asala waliwo ajjako babeera ku speed nno ono asala ono ajjako ono asala ng'ateeka wali ate waliwo babiri abatwala okutwala we tugenda okuteeka okwanikira kaakati awo ne babeera bati ate wabeerawo n'ali ku stand by mukama waabwe kaakati mu kusomba wano n'okutwalayo nga mutadde ku bubaawo obwo ndabye bapangayo ng'ate n'obubaawo basigala bataddeko tebateeka mu ttaka nga ffe eri bwe twanika ku bubaawo okwo limalako bbanga ki sabbiiti 2 nga liri ku bubaawo sabbiiti 2 kaakati oluvannyuma ne balijja ku bubaawo ne bagajja ku lubaawo ne balyoka bateeka ne bategeka amatofaali mu ngeri ey'okugasimba gasimba ate awo wansi awo limalawo omwezi awo wansi awo balitadde eri ziri sabbiiti 2 kakati ate wano zimalizeewo omwezi gumu kitundu nga lyakafuluma wali ne olyoka olipanga ku musingi gw'osanze ate ku musingi ogwo limalako emyezi nga 3 simbeera yakunzisa bwavu era munnange era ye problemu esinga obukulu ti mu bbanga lya mwezi nga gumu n'ekitundu nandibadde njokeza kubanga bw'oliteeka mu musana lijja kwabika olwa compression eri lijja kujjako enjatika nga lyagala okweta kati olina likuumira muno era osanga teririko olwatika wano era olabye agamu wali bagabiseeko ekinanga olw'omusana ogubadde omungi ennyo nga tutya nti ebbugumu bwe liba eringi ennyo liyinza okugaabya kwekubikkako kakati kye nandyagadde era okumanya nze senga siritutte ku muliro nendijjaawo wennyini neŋŋenda okulizimbisa lisobola okuzimba terizimba ebbumba kintu anti naawe towulira nti wasaabadde yasaabalaga lya bbumba kasira kiwukako amazzi we ganaaligirako nga lyonooneka toyinza kulikozesa olina kumala kulyokya kakati mbuulira awo limaze okumala wano emyezi 4 kiki ekiddako awo tuleeta tugenda nitufuna enku enku nazo nno mutawaana gw'amaanyi nnyo okuzifuna naye tuzireeta ne tuleeta abakugu abamanyi okuzimba tanuulu bano abasajja bange tebamanyi kukola tanuulu bo bayiga kugakuba naye eriyo abamanyi era waliwo awo omusajja abadde alinnya waggulu awo oyo mukugu nnyo kakati bajja ne bazimba tanuulu ne bagyokya n'okugyokya bo bennyini gwe ng'obawadde enku ne bagazimba ne bagyokya ne mbawa ssente olwo ne liba ready okugenda senga ofuna omuguzi kakati tanuulu eno ng'eyo bwenjiraba ennene eri awo bagipangira bbanga ki ennaku 3 nga bapanga ennaku 3 ate ne bagyokera ennaku 2 48 hours kitegeeza nti kikwetaagisa wiiki namba nga weekejja gwa tanuulu bwe bagivaako amangu tofaali nga bulirabye liri so compressed bwe bagivaako nga b'omululu munda liba teriyidde liso okulaga kungulu nti liyidde kungulu naye munda nga temuliro teguyiseemu kaakati kyebava babeerako 48 hours nga bali mu kuseesa enku ziba tezigenda nnyingi nyaawo era zigenda nnyingi as a matter of fact tofaali ntulitunda ssente n'okusinziira ku ssente bye lyandiguze kyandibadde nka siringi 7 naye tewali alikuwa kale gwe n'olitunda mmeka 5 naye mwana wange ne 5 tebajja
baagala 2-3 anti bwe gali ag'omu kirombe ga 2-3 naye senga olaba sementi mota gwe bakozesa ku matoffaali ago wandiza odduka kubanga kakati sementi era mmanyi nti nali neera olizimbisa sementi enjawulo eri luddawa enjawulo lino liri ddene ate liri even lino lina lyalo gonna genkana tewali gamba nti wano teekawo mungi kubanga amataffaali kentuuzaawo advantage esooka tewali ekyo n'ekyokubiri bw'oba onookuba plasita era oteekako gundi thin layer naye kikulu ennyo tewali gamba nti tukubeko mungi tujjayo eryayingidde munda ate amala gayiseeko tewali eryo likola dda era abalikozesezaako bakomawo ng'oggyeko ekyo ebirala biki by'oyinza okwogera nti ettaffaali lino lirina enkizo okwawukana ku mataffaali amalala ettoffaali lino senga olikubyawo nandikututteko ne mu luggya lwange lwa sementi lyandiganye okwatika ng'olikubye okujjako ng'olikubye ku linnaalyo n'ogakubaganya oba otaddewo ejjinja n'olyoka olikuba ng'ogenderedde kumenya kubanga ekitayogera tekirema ayogera emirundi egisinga amataffaali nga gano bw'ogula 10 n'obuteeka ku mmotoka we bagenda okuyiwa oyinza okufunamu nga 9 ng'ekikumi kikutuse kakati wano ofiirwamu nga garanti bwe liba nga lyafudde liba limu mu 10 tetufunangayo agamba nti gamenyese era abamu bwagatwala ate akomawo gatera okumenyekera mu ttanuulu omwo olw'ensonga oluusi akayinja kayinza okuba nga kayitamu ne kabeera mu toffaali eyo kale bwe lyengeera nga libwatuka nga kamenyekamu kati omuntu bw'aba ayagala tumuguza ebitundu ebyo kubanga tewali muzimbi ayinza kutema na muyiko toffaali eyo lindako omuntu aguza amataffaali gano okugenda okuzimba bw'abanga anaayagala ebitundu ebyokuwagika nabyo ajja buzzi n'abigula ayinza okubigula naye kijja kuba costly for him okumenya mu toffaali eryo ate bwe mba nga nziza okugula n'entikka 10,000 ne mbaga nti mukanyugeeko ebitundu ebyo era onguza biguze byo tebyatwala ssente mu kukola tweyanziza nnyo tweyanzeege bannanga abatuwuliriza era abatulaba mbolooza ebigambo by'ettaffaali lino mubiwulidde enkizo lyalyo okwawukanako ku birala nayo mugiwulidde naye bikyaliwo bingi wano mukkirize mpumulemu buwummuzi katono nnyo ate bwe nkomawo bongere otunnyonnyola kamalawo emyaka 3 ku myaka 3 kiki weenyumirizaamu ku myaka 3 kyennonyumirizaamu nasooka nali sirina pamiti nenfuna pamiti neno twakita givugira no ku pamiti because yes era naye yeetagisa okuba ng'olina pamiti kuba oba togisobola nga tewagisobola oba tosobola kukola ki kati pamiti olinga yes nenvaawo nenfunamu mashini nera gyengula charginga battery nandyagadde okumanya gwe obuyigirize ebwo bukomawa ssebo nze obuyigirize obwange nasoma nemmalako senior 6 olwava mu senior 6 neŋŋenda enakawa nensoma obwa mechanical engineering kakati gwe ng'omuntu eyasoma ebyo byonna kiki ekikuleeta mu ttaka kiki ekikuleeta mu bbumba era amagezi ki g'oyinza okuwa omuvubuka omulala eyasoma naye ng'ali yaleereeta amagezi genyinza okuwa omuvubuka omulala ng'aliyo yaleebeeta ate nga yasoma nga ina zidiguli soko mbulire gwe ekyakusazaawo okujja olyoka oweeyo amagezi yes ekyansazaawo okujja nkole mu bbumba lino nalaba nga gye nasomerera sisobola kukola kinagezaako kinoonya nendaba nga sijja kusobola kufuna mirimu gyakyo nensalawo nzije nkolewa wano mbumba kubanga waliwo emirimu esebo so kati amagezi gempa abavubuka abalala abagisoma nga balina zidiguli butanyooma mirimu kitegeera kingiza kugamba nti ayinza yo okwagala emirimu nga yakuba bikalu zikulu nga gwe bwenkulaba n'agamba nti ye kajje ayagala kubeera mu ofiisi tajja kusobola kujja kuddawa ku bbumba eno ng'ate asobola okujja muki akasente so amagezi gempa abavubuka balekera okunyooma omulimu buli mulimu guvaamu ki sente era n'osobola okwebeezaawo mujebaleko kale sebe nawe jebaleko sebe kakati wano we tuzze tusanze bali mu kukola
ate mmwe tubalabanga abali malidaadi wammwe mujja kunyuminkiriza bakola oba ffe tuli bakozi ddala ate mukola ddi senga bano bamaze okuprocessinga ekintu ekyo nga kiraba kijja kitambula okutuuka tanuulu okukipanga tanuulu kirini n'okugikumamu ffe abakwasaganya department eba yaffe mwe bumuzeeyi beyayogeddeko bakafulu b'okwokya kati ffe twasuzeeko kuno ennaku 2 tubadde tetuliwo nga tuwumuddemu tubadde tuzze kulaba results eri gye mulabye kati ensonga kiri mutusanzeewo ffe abakwasaganya ekyo kaakati muzeeyi atugambye nti mu mwaka ayokya emirundi ng'ena kale ebbanga eddala mwe mba mukola ki tulinawo emirimu gye tukola kati nganze buloka nzikubyeko nga siwana okewa muzeeyi nakewalala kosa mukono na zino bloke ezaffe za mukono kuba zinsomesezza bingi byenzifunyemu kati ne waba watwa information nga muzeeyi yeetaaga abakozi ne tukola bulungi n'atuteeka mu kampuni ye kati ffe tujjanga ejjezi bize okwokya mutindo guno era omulyango gumu tugwokera emitwalo 10 n'egyo tweyanzizza nnyo kalamanya Ssebunnya Umaro agange mulumba ibula Mugabi David Sekasi ndabye wano ebintu ebiriwo nga byamagezi gwenge yasoma ebyokutabula eddagala wajjawa idea eyogantiko okuba ebbulooka era wayiya atya okugamba nti tractor ate yandibadde erima ate yesamba ebbumba kakati kwe kufuna era abantu bampa ideas nyingi kale kola ne bumoli kola ne buki nesikola naye nagenda ekajjansi eyo nesanga omukyalo omumulema ng'alina tractor ng'agikozesa bwate nange nenfuna amagezi ako ate nali mulimi mu mirimu gyange nalina ne tractor era nengenda nenfune omuntu akola ekyuma ekyo ne bakinkolera kuba nabo omukyalo oli omulema nambuulira n'abakola ekyuma ekyo ne basobola okukikola naye mpozi gogaye tractor watoola ku zizo za mu nnimiro naye tractor eyo teba ya bbeeyi nnyo era waliyo mashini ndazibasobola okukola nga si tractor naye nga zisikola emirimu gyegimu ebirala bijjadukira ku masannyalaze naye gaba expensive nnyo naye tractor yange y'ennimiro naye nagitunda dda okufuna idea eno enagulangule naye kakati era naye eba ku muwendo kubanga eyinza okuba miliyoni nga 25 enkadde ennungi gwe wagiguliranga eringa mu mmeka nga 18 ate ebyo ebyuma ebyo ebigaaya ebyo bimu kiri nakigula nga kiri mu miliyoni nga 25 ekirala nga kiri mu miliyoni nga 15 busente bwange bwe nalina obwa retirement nembuteeka omwo naye kakati omuvubuka omuto ng'atandika nga yandiyagadde okukola ekintu ng'ekyo olowooza yasobola okufunayo obuuma obutonotono obutali bwa bbeeyi nnyo kwayinza okukuba newakubadde nga kuba buloka nga 10 bwati kyempa amagezi nti beegatte kakati ne gavumenti ebawase beegatte bafune mashini ezo bakole kubanga gye bujja quality y'ettoffaali ejja kwetaagibwa so zino zigengalo agabumbulukuka abavubuka bano b'okozesa bajja nga bali trained ng'emirimu gino bagimanyi oba bibayigiririza wano nedda ssebo mba trainingidde wano era omwaka omulamba 2 gye mbadde sikola nga ndi mulwadde nga bankubira simu muzeeyi kati oli otatunaddamu ddi oli atya kubanga omulimu gwe bamanyi ogwo kiki kye wandiwugambye oba kyoyinza okusaba gavumenti kyeyinza okuyamba mu mbeera efaana bwetyo okuyamba gwe oba okuyamba abavubuka nga bandyagadde okuyingira mu bizinensi eno nze kyeŋŋamba ekikulu nti ebizimbe bigudde nnyo mu Kampala oluusi ne bagira bayinginiya naye n'ettoffaali ebateeka ku kizimbe nakyo kikulu nnyo kati mu bbanga lino bakasitoma bangeri ki abakugulako era omaze ebbanga kinga gw'ogabumba nze mmaze emyaka giweze n'omukaaga kati naye ndi 8 years old kwegamba ndi comfortable n'ekyo kiba kize ate musanyuka nnyo okubeera n'abavubuka abo ne mbafunira n'emirimu era banjagala ayagala obwagazi okujja okuyiga omukkiriza okujja okuyiga ebikolebwa nga taafune musaala ajja nabyo n'abiyiga ajja kuyamba n'abavubuka abaffe ajje
Sebo nange neyanze nnyo neyanzeege okulabako omwami Kafeero nkuwulira buwulizi ate ne munteekako ne ku BBS ze ndi musajja wa Kabaka nnyo n'olwekyo eŋŋendako ku TV ye mba neeyagala. Bannange tetuyinza kusukka wano naye ng'ebigambo by'omukulu mubiwulidde. Yenna akulaze nti yasooka kukola mirimu ng'akolera abalala oba ng'akolera ebitongole ate n'amala n'awummula, naye n'agamba nti ate okuwummula kwe katandikewo enkola endala eyinza okuyamba n'abavubuka nga bwe mubalabye nga bakola. Gwe nno atulaba era atuwuliriza oyizeemu ki mu ebyo byonna by'olabye wano mu puroguramu eno Yiga Okukola? Ky'oyizeemu gw'okimanyi, naye nze sijja kusukka wano. Amannya Mukasa Kafeero, ku lwa munnange Alex Bosingo ali ku kamera ate nga ye mutesitesi wa puroguramu eno n'abalala abali mu byuma, tubagamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.